Uganda banange muna ze Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobby Wine. Leero nakuzo mwezi 25 Sunday mwezi gwa January 2026. Olunaku olulala olw'okudduka, olunaku olulala olw'okwekweka, olunaku olulala olw'obutali bwenkanya. Mwalaba bukyanga amagye ne poliisi balumba amaka gange. Poliisi esirise. Kikulaga nti mu nfuga nga family rule nga family emu yawamba eggwanga lyonna n'ebitongole tebikola mulimu gwabyo. Poliisi esirise muhozi ye kyakola basirika busirisi ne bwe kiba kikyamu. Poliisi gye yakozesa okulumba amaka gange, poliisi tewangako statement yonna nti bagenze ne bakuba mukyala wange ne bamenya ennyumba yange olw'ensonga eno beeno. Tewali musango gwonna gwe nazza. Bagamba tebanoonya then ne bagenda ne bamenya amaka gange. Bali baagalayo ki ne bamukuba mukazi wange nga babanja Kyagulanyi. Lwaki tebampita nti nyina omusango? Human Rights Commission mukyala wange adya yagamba agenda wanga kyalire ku mukyala wange, and indeed bagenda ewange nga bagenze kwesanitize nga nakulaga nti balina omulimu gwe bakola ku ddembe ly'obuntu. Omukyala wange bamugalidde waka amagye gakyali ewange, naye bukyanga mukyala wange alumbibwa ne bamukuba ne bonoona amaka gaffe. Tewali Human Rights Commission yali akoze ekyewuunyisa ne bakitaffe mu Katonda aba Interreligious Committee olunaku nga tebanalumba mukyala wange baali waka era bamusanga nga bamusibidde waka ng'enjala emuluma era nabibagamba byonna. Naye songa bbiri ze bayogerako, ekisooka bamubuuza Bobby Wine ayagala kukyankalanya ggwanga, naye ate nga tuzze nga tubagamba mwenna byonna byetwogera tubyogera mu lwatu ate nga biri mu mateeka kukayinira ddembe lyaffe nakulekerawo kunyigirizibwa. Olunaku lwaddako ne balumba amaka gange, mukyala wange ne bamutulugunya. Sinawulira kigambo kiva mu bakitaffe mu Katonda bawanye ekitiibwa, naye ndowooza buli omu yandisitudde eddoboozi lye ku butali bwenkanya obugenda mu maaso nga bukolebwa abo abalina okuuma eggwanga, abo abalina omulimu ogw'okukola emirimu gy'eggwanga. Anyway, obuvunanyizibwa bwonna buli eri mmwe bannayuganda. Mwalabye Chief Justice nga bamulayiriza ekisozi. Kiringa nze bwe nayita Chief Justice nti Busaabala gyalayirire, kikulaga nti Museveni eggwanga lirabanga private property ye. Kakati oyo we yayise n'amulayiriza ewe ku faamu gw'osuubira otuwa obwenkanya, ekikunyonyola ensonga lwaki tetwagenda mu kooti. Bannayuganda, omulimu guli eri mmwe, obuvunanyizibwa buli eri mmwe era obusobozi buli eri mmwe. Nze okuba nti siri waka kati navaayo mbalage nti buli omu alina asobola okubaako kyakola. Amagye gonna ganoonya omuntu omu nnaku zigenda mu 10 bakyalemeddwa okunfuna. Kitegeeza nti si bamaanyi nnyo nga bwe babagamba. Kitegeeza nti naawe Munnayuganda osobola okukola byonna by'okola nga tomenye mateeka. Yesu batuyita abayeekera naye tetuli bamenyi b'amateeka, tetulina kikyamu kye tukola naye tubalaga, ngezaako balaga nti tusobola okutambula mu Robert Dobb style ne tutuuka buli wamu. Nze ntuuse ku bakulembeze ab'enjawulo, nammwe be tusinaba kutuukako ngenda batuukako mwenna mbabuulire ekyokukola. Namala ennaku 112 nga mbabuulire ekyokukola naye era mbatuukako okubabuulira ekyokukola. Nasuze waffe wano Gomba era njagala okutumirako abo be twasanze wabadde Maya wabadde wairwa aba military bangi ku road block naye era ne mbayitako mu Robert Dobb style ne be twasanze sikatende ensangi ku road block ne bazamwe n'abasirikale abatulaba naye nga mumanyi tetuli bakozi bafujo, tetulwagala kwonoona ggwanga, twagala ditereza namwe ne mutusaasira ne mutuleka ne tuyitawo. Njagala okubaza abaana abamu ghetto bonna Bannayuganda bonna mulinga abakitegeera. Abantu bandaba ne bagamba Bobby yita wano kuba mumanyi munange siri mumenye w'amateeka, nwanirira ddembe lyange n'eddembe lyammwe era nja batuukako. Kati olunaku lwa leero nsula mukono ono ebonamboze munteekereko ekyeggulo ate nze ndi ampuuta naye mukiteekewo wakati wa ssaawa emu ekitundu n'ebbiri kitundu kuba ssaawa 3 nyina okuba nga mpiseemu. Kati olwo bajje bakuba embooko n'oyo mwami bakireke muleke mukitegeere. Mwena nja batuukako. Bannayuganda mwenna baagala nnyo people power, our power. Nze nkyalimu, bana abasajja mbalimu, nammwe mubeeremu. Bwe tukola bwe tutyo buli omu nakola kyalina okukola tusobola okusituka omulundi gumu. Nzize mbagamba tebalina busobozi obwo busitopinga ekintu ng'obudde bwakyo bwatuuka. Bw'oba okiwakanya President w'ekibiina kya NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alese version ey'Oluganda lwe yalabikidde mu version ey'Oluzungu, kakati avuddeyo n'ayagala ffenna tutegeere kyayogerako, explaininze buli kimu n'ennaku gye yamala ng'ababuulira ekyokukola
tekyetaagisa ne waba taliwo mumanyi ekyokukola akawanga mudde. Naye nga byonna bigenda mu maaso nga tutunuulira ensonga ezitambula essaawa ya kakati. Ye nti okubeera n'ekifaananyi kya mukulu pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ssimu nakyo kifuuse ekizibu nti ku road block toyitawo biibino. Bw'obanga obadde tonnabakuwulira ku nsonga ya road block, bano abasajja ze bakola okutrapinga abawagizi b'enkyukakyuka, abawagizi ba Kyagulanyi, ensonga ya ddala. Era nfunye ripooti ne ŋŋamba kanteekeko eddoboozi lyange nze nga ripoota okuva wano ku ground kuba omulimu gwe nkola. Abasajja bano bakuba ekiddo naye ng'ekiddo kyakunoonya bafuuti soja. Ekyo nno kiddiridde okubanga abasajja baateekawo embeera ewamba abantu, bafuuti soja bonna baadisaapiyaringa ne babula, toyinawo obasanga. Ne bw'ogenda ku kitebe kya NUP ng'obanoonyaawo oba obakwate nga bavaawo, baba tolabako n'omu. Buli fuuti soja yeebereramu n'atuula gy'abeera n'asooka asirikira eyo. Kati bano abasajja babanoonya tebalaba gye babajja, ne bagamba nedda. Kati katukole ekikwekweto mu makubo. Bwe kakutanda ne bayimiriza emmotoka mooli babajjako amasimu oba bagakebera, jjamu password, towa password, fungua simu yako. Kati ne bagakebera. Bwe bagikebera ne bakusangamu ebyenkyukakyuka, baba guba gukusunye, baba kututte. Ate jjukira ne fayiro ya Muwanga Kivumbi gye bagamba terrorist nabo bagirese eri open, bakyanoonya be bateekako. Kaakati bano abasajja kye bakola, era gwe wenna ng'otambula ng'oleyo oli fuuti soja, weebereremu weegendereze. Ate ne kakutanda n'oba ng'osaze buliigi ey'ejjinja ng'olina gy'oveeyo okomawo eno, baba bayinza okukebera n'ogamba ne bajjula n'okukwambula engoye zonna. Oba okitegeera. Kati ffe abamu tulina amasimu, mulimu ebintu by'enkyukakyuka bya myaka 7. Nagezaako diriitinga n'enkoowa. Bw'odiriitinga galale tosobola ate kubeera ate eri mu Google Play, simama mu Google Play Store bagiyita batya eyo nayo biba bijjudde ebyayo. Nadiriitinga ne bisigala ate nga byeyongera bweyongezi bungi. Ate bw'omala okudiriitinga gundiyo galaleyo, togenda diriitinga oba TikTok account oba Facebook account, nazo bazikwatamu ne bagamba ggulawo TikTok yo. Bageze nga bakulaba wateekako kaaka video nga ko balowooza tekafevalinga gavumenti, babeera guba gukusunye. So abaganda bange kino kye bakola kya kumenya mateeka, okuggula essimu y'omuntu eri private kimenya mateeka, tukimanyi. Era ne bw'ogaana ogiggula tewali musango gw'oba okoze lwakuba baba bagenda kukuba emiggo. Kaakati ekyokukola kiri kitya? Bagamba batya? Omuntu ng'ekintu kijja omanyi kinyaga bitono. Kati beera ng'okimanyi nti bano abasajja kye bali mu kukola, obeere nga weegendereza engendo z'otambula. Buli luguudo lwonna olufuluma Kampala babeerako, kisinzira otambudde budde kino obudde obusinga babeerako. So baganda bange information nayo njagala mbeere nga mugimanyi era mubeere nga mugitegeerera ddala. Entiisa gye bateekawo bo bennyini be bali mu kutya, kubanga omwogezi wa poliisi yavudde no n'agamba mbu Kyagulanyi ali mu maka ge. Kyokka nga luli baagamenya ne bagamenya buli luggi ne balumenya n'ezigenda mu toyi ne bazimenya nga taliiyo. Mpozzi nga bamufulashingira mu sinki ng'ali omwo mu sinki nga gyali eyo. Naye okwo kwonna kutya. Jasi baagala okulaga gwe wenna abadde ku bunkenke nti Kyagulanyi ali luddawa. N'amawulire agadde gagenze international nti yadduka ewaka baamugobawo nga baagala omukwata, gagambe nedda. Poliisi yagambye gyali ewaka ateredde naye nga taliiyo. Okwo kwonna kutya. Nga tuvudde era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo, omukyala amanyikiddwa nga Jennifer Nakanguubi, abasinga obungi gumumanyi nga Fulufiga, azzeeyo ku ssomero era ng'essaawa ya kakati asoma, era nga tutegeezeddwako nti ayagala bwa minisita mu gavumenti ya Museveni, muganda wa Natasha
Jennifer Fulufiga Nakangubi azeeyo kusoma era ali mu School of Journalism. Tata waabwe yawangula, njugira ku tata waabwe Museveni. Kakati ye nga muganda wa Natasha n'asalawo agende ku ssomero. Natasha amuteereyo ekigambo era ayagala mbu bwa minisita. Nze naawe byonna byonna tujja kuba nga tubikuweera nga tubikutuusaako. Ate wano waliwo obubaka omukulu Fred Kajubiri Mbuye ng'akakasa Abannayuganda mwena nti ababadde beeraliikiridde mbu temutya njala sooka kukolamu ka sort of clarification. Bamaama bataata mwenna abali mu diaspora n'abayewaka abadde beeraliikiridde nnyo emitima nga gibatunduze nti ate omukulembeze bw'anaakola video ne balocatinga waali, njagala bategeeza mutabani wammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu akaluya kamaze ono ali omuyita Bobi Wine. Mutabani wammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu akaluya kamaze ono bamuyita ani? Ono bamuyita Bobi Wine kati yaliwo gobazanyirako. Omwana yamutuuma Kampala Solomon ali mu Kampala yamanyi bwagenda okikola mayi bwakikola. So ekyoga nti simanyi record ze bali no ekyo tokyeraliikirira no akikola mu labadaba style mubere bagumye bagambye nti ajja kuvaayo saawa entuufu ng'etuusa okuvaayo wagenda bagamba sitoke wegero tambulya n'okutambulira buli kimu kyonna. Kati njagala mbere bagumunye bamaama mwenna nze mbagamba obadde ng'ogobera emyaka 7 njala kuga mukulembeze ali stedde nnyo nga bw'otakisuubira. So Mr. President wona wooli nkutumiddeko webale kwekuuma ffe tulinze bulinzi kintu kyabike aho tuvuddewo. Akatambi mu butongole katandise. Gwe Munnayuganda yenna video zenkoze wiiki eno njagala zikuwa essuubi naddala gwali mu diaspora. Diaspora tetegeeza zino ensi z'amagulu meeru n'ali mu Africa naawe nkutegeeza n'abawadde omulimu ntegeezeddwa ku mulimu gutambula bulungi ogw'okulumba buli kitebe kyonna oba ministry yonna ekwasaganya ensonga ez'ebweru w'eggwanga w'amawanga ago. Mugende muwandiike yessaawa tuyina omusingo ogwa natural mineral resources zaffe Museveni zabba n'azimbisa mu Rwanda n'azitwala n'aziwa abazungu. Essaawa zino twagala kukozesa musingo ogwo okusigukula Museveni mu bulungi eyo neesoboka. Kale mwenna buli omu gy'oli banga bulungi amawabalo mwagawandiise ne kati twetaaga physical meetings. America yo kyakutte dda ngenda kusaba buli Munnayuganda yenna ng'alina obutuuze bwa America kwata essimu yo maama kubira senita wo kubira meeya wo omugambe ekizibu ekiri Uganda. Abakazi mulina amaziga mangi nnyo basenga bamaama mulina amaziga mangi. Njagala nkuwatira essimu ng'otaddemu amaziga ng'olojja ennaku eri Uganda nga Museveni kyakoze kyonna mukimanyi sigenda bibanyumiza. Senita tagenda sigala kyekimu. Ekirungi the first phase gye mwakoze basenita basinga obungi ba respondees nabagamba olutalo lukulembera omukazi luba luzibu nnyo teyasobola duwangula. Gwe senga wange muganda wange mwannyina azaali mu America ali e Canada ali e Bungereza ali mu Europe kwata essimu kubira me ba parliament wo kubira senita wo ng'okutte essimu oteekemu n'ezziga. Senita tagenda kulira ng'omukazi akaabira ku ssimu oba n'abaana abato nga bakaaba nga nnyabo akaaba senita n'asigala kyekimu. Already message yatuuse dda era nategedde nti America getting involved is on board but obuzibu obuliwo eggwanga lya Bungereza. Nsabiddwa ntegeeza abakulembeze ba national platform mu ggwanga lya Bungereza ne bawera wishers abaagala enkyukakyuka. Kyekiseera mu engage ng'ebembe ba parliament aba buli kitundu kye mulimu. Musaba appointment musinkane parliament ya Bungereza. Musaba appointment musinkane prime minister wa Bungereza. Sina kindi mufune kubamu kubolira olulangira mu basinkane. Mubagambe tukooye ekisirani kye mwatuleetera twagala kuddaka ne mutusibyeko omusajja interest zammwe ze mwagala tugenda zibawa nabagambye tulina okukola kye tuyita agreement. Abungereza balina interest mu Uganda tugenda giwa interest zaayo. America balina interest zeyagala tugenda zigiwa. European Union balina interest zeyagala giwa tugenda giwa interest zaayo. It's all about interest. Interest bye bigendwa by'ensi ze babyagala mu Uganda eri ensi yaffe si ya Munyarwanda. Mineral resources bali mu kutunda si z'Abanyarwanda, mineral resources zaffe. Muhoozi si Munnayuganda, Museveni si Munnayuganda, Sale si Munnayuganda, Janet si Munnayuganda, bonna si Bannayuganda. Batunda mineral resources zaffe. Best interest z'Abazungu muzimanyi. Be ready to tell those white people that we are ready to serve their interest as long as Museveni is out of your country and his group.
muganda nge bangaye ti Bungereza yekyali mwaka gubiyo munyambe munumbire Bungereza buli office yonna esoboka Mr. Kato Mr. Peter Ekakolo Margaret n'abala mwenna please mbasaba mugende mukole the best you can do Bungereza yennyini yesibye ekintu kino interest zeyagala bazandalayininge you just accept muzisomemu mulabe if it is applicable mukirize interest yezo tukoye bala basajja tebali mu politics bali under occupation to take our country era basa facings kati ngenda bagamba bakama bange mwenna teri muntu atakoye kubeera bulaya abantu bagala kuddaka ekibadde kisibye Museveni mu ntebe kwe kuba nti bannayuganda tebasituka kati ngenda basaba mwenna bannayuganda bali mu Bungereza yesibye ekintu kino Amerika yakikutedda abantu bakumya masimu bawandiisa ebbaluwa kyombaona ti basenita bagenze ne bakola ki ne boogera kye balina kati buli munnayuganda era gy'oli nkusaba okwata essimu ng'oli mukyala olaba okaabira gwe batakubikidde ng'owulidde wulize nti yafudde naye gwanga byo ng'oyagala kuddaka kwata essimu okulukusawo n'ezziga teri muzungu alya zziga lya mukazi ng'akaaba n'asigala kyekimu ne munaaba abantu 10 ekintu kino mugenda kikola ebisigadde bannayuganda balinze kukutula njegere zino Museveni zeewaana nazo bannange bannayuganda bali Bungereza mutuyambe Bungereza yesibye ekintu kino kinyadiba kyawedde dda saagala balwisa message njibasindikidde mbagaye buli kimu njagala akatambi katandise katya ebyo mpola ffe tubaawo kubanga tugaba tusaako gonna agatambula agagenda mu maaso so ababadde beeraliikiridde nti ate era abantu bangi nnyo baayogedde ne batuuka n'okugamba nti abali mu locations ezo nti obutambi gye bufulumira nti mube beegendeeza nti saawa yonna bandi basalako ebigambo bingi nnyo ebyogeddwa abantu ne obunkenke ne buba bungi nona abagambye nti nedda teri kigenda kubaawo awo nga tuvuddeyo ye omukulu Honorable Nalukuula Luyimbazi Elias ye ali enali mu kujaganya nti munnange alinze kulayira omulundi ogw'okulala akalulu ke yakakuba n'akateeka wali ali wano n'abalonzi nga Walogera wakulu batwayiwa akalulu bale mwebale kulwana kyaddala kali wa kigero wetuli bali mu kujaganya bali mu kusharinga awamu n'abawagizi be nga bo abamu bagamba nti nedda mbosika akaseera okubanga ate abantu bajaguza bo balina okubanga babanja obuwanguzi bwabwe nti kubanga bano ba MPs ne babawangula tebalina kye bagenda kubanga bakyusamu ekinene nti ekintu ekyali ekikulu y'entebe eri enkulu entebe enkulu eya president eyo nti ye bandibadde basimbako essira okubanga ate babanja obuwanguzi naye nga byonna bigenda mu maaso olunaku olwaleero era akalulu kagenda mu maaso mukulu Nubiandi be bali mu nsiiko olunaku olwaleero era tetumanyi oba binavaayo bitya nga bw'obimanyi ebintu nga we biri aba basabye abantu baturning up in big numbers mulonde nti nga niwe basalawo okuba nti oba bakakwatamu nga bakwatamu ne batuuka gye batuuka ne bagamba nti tulemereddwa okitegeera
naye kyonna kyekiri ffe we tuli tujja kuba nga tubatuusaako ebinaaba bividdeyo byonna waneno ku NCK TV mujja kuba nga mubifuna mu bujubu bwabyo. Weyongera okuba nga osubscribinga bw'oba nga obadde tonaba, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereeva mawulire nja kuba nga ngakuwa era nja kuba nga ngakutuusaako wonna wasinzidde. Nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzikalira nywera buli kimu ekisigadde tukomawo nakyo tovaawo.